katwejjukanyemu olugendo lw'eggulu na lwaki General Sale yatuuse okuwandika ebbaluwa egoba abayimbi eggulu. Mu Uganda twafuna COVID-19 abayimbi bonna bayambukanga eggulu okumiitinga General Sale Musale asobole okubataasa mu mbeera gye baalimu eya lockdown eya COVID-19. Era mu eyo period association nyingi zafuumingibwa, okwali Wuma, okwali Superstar Association, okwali Kadongo Kamu, okwali Legendary Association, okwali Bapukamingi, okwali Promoters Association, n'abantu abangi nnyo bafuuminga associations nyingi nnyo ne bagenda ewa General Sale Musale eggulu. General Sale Musale yafuba nnyo okulaba ng'aketalingira bano abayimbi. Era district 132 zaweebwa ssente nga ziva mu microfinance eya Uganda. Buli constituency yaweebwanga obukadde 3 buketalinge for artists in those constituencies. Era ssente zaagabibwa. Naye ssente ezo tezasobola kulondolebwa oba zaabulako accountability kubanga abayimbi abasinga tebali registered. Ssente zaagabwa obukadde 3 naye government yalemererwa okulondola ssente ezo. Lwaki? Abayimbi tebali registered. Nga kizibu obavunaana oba obbasiba kubanga tebali registered. Era mu meeting ezaatulatula ennyo Jeno n'asooka n'abagamba mwegatte wamu mu Wuma. Ebya Wuma ne bigaana, n'akalulu akaali kafoomingiddwawo akaali kagenda okulondebwa ne kayiika. Jeno okwagala ennyo nti ayagala nnyo abayimbi n'atuuka n'abagamba mukole federation. Naye nga jjukira ziri ssente ezasooka okugabwa obukadde 3 buli constituency mu district 132 zo zaafa nga ziweebwa abayimbi. Ne bakola federation. Ebintu ebyalema Wuma oba ebyali birina okukolebwa Wuma ne federation bikyagirembye okukola ki? Okukolebwa. Naye nga jjukira government efundinga federation in every financial year billion 7 zifuluma. Naye era buno obudde abayimbi bakyagenda eggulu. On what occasions? Lwaki mugenda eggulu ng'ate federation eri under government supervision nga ne mu budget y'eggwanga ssente ezo mweziri ezirina okuketalinga for federation n'abayimbi. Ensonga lwova olaba ensonga lwaki General Sale Musale yatuuse bagamba muddeyo ku federation kubanga federation nayo twetaaga accountability yaayo. Saabayimbi mwenna mudde ku federation. Wano tukyali ku bintu bya Wuma. Enkya tugenda kujja ne video ya federation. Era ngenda kuteekawo wano list mulabe bana Uganda ssente ezaagabibwa mu time ya COVID nga buli district ne constituency bakulaga nti abayimbi bafunanga obukadde 3 abali mu ezo districts. Nena buno obudde abayimbi ekyali resolving Wuma bakole federation na buno obudde kikyalemye. Abayimbi bale mu kweregistaringa, bale mu genda okuregistaringa waka waabwe, bale mu kuregistaringa amannya gaabwe. Kati government egenda kubeeka ogenda kufuna otya corporate nga byonna tusobola bikola. So olwaleero nze nansonga za Wuma okulaga General Sale ne government we batandika okufundinga abayimbi olunaku lw'enkya ngenda kujja na details za federation. Tusooke tumanye who to blame. Mu blaminga General Sale oba abayimbi n'abakulembeze baabwe be bayina okukola ki? Okublamingibwa. Abayimbi nze mbadde nsaba abayimbi mwekolemu omulimo
mugende mukwatagane n'abakulembeze ba DCCU mubabuuze mukikola mutya kuba ekintu genosale kyali mu bagamba kyekyakolebwa ku DCCU, Digital Content Creators of Uganda. Kati abayimbi mukwatagane DCCU bayizo bayamba mweyo ensonga oba sicho mufune ba human resource managers oba human resource team egendo bakola ku nsonga ezimu. So olwa tugenda kwogera kweyo ensonga enkya ngenda kudda nga then